Tukoze bulungi nnyo, ebibuuzo bifulumye, abaana baffe bonna bayise bulungi nnyo, bafunye A's, B's na C zokka, temuliimu birala. Bannange abazadde tweyanzizza nnyo. Abayizi bonna bayitidde mu result 1 nga kitegeeza buli muyizi akwalifoyingwa okufuna certificate. Twebaza Katonda nti abaana baffe abaatula ebibuuzo ebya senior 4 mwaka oguwedde byonna results zikomyewo, ate mukomawo nga bonna bayise bafunye result 1 nga ffenna bwe tumanyi, ng'ate abasinga bafunye ABC. Twebaza Katonda olwa performance ennungi era tukyattributinga ku basomesa baffe abafaayo ennyo ku baana ffe wano we are a family. Omwana n'abeera nti ayanguyirwa okukonsultinga omusomesa kuba amulabanga taata, amulabanga maama. Nebaza Katonda olw'okukomyawo ebigezo byaffe nga nayise bulungi, nayitidde mu first grade. Nyongera okwebaza abazadde bange bambeereddewo, taata wange, maama wange na buli omu ambeereddewo mu kusoma kwange. Bannange mbeeyanze nnyo, mwebalire ddala. Nebaza Mukama olw'okunsobozesa okuwangula ennyo ate ansobozesezza okufuna result 1 mu curriculum ebeera A ne B zinjereere zokka. We had 196 candidates and they all passed in result 1. Bonna bayitidde mu result 1. Tukubire Katonda mu ngalo tumwebaze. Curriculum empya nnungi nnyo, eggye ebitone by'abaana bingi, eraze abaana bangi nti balina amagezi era basobola okukola ebintu bingi ebikyusa ekitundu kyabwe. Olwaleero tuli wano ku Kyanja High School nga tuli basanyufu nnyo olw'okubeera nga abaana baffe aba senior 4 mwaka oguwedde bakoze ebigezo ne babiyita bulungi nnyo. Ebigezo byaffe byakomyewo bulungi ng'abaana baffe bonna 95 be twatuuza bayise bulungi nnyo nga twafunye H13. Njagala okwebaza aba students bannange bana mwebale cooperatinga naffe bange kimu ekituwanguza klasi yaffe ebadde cooperative nga tukolera wamu. Ndi musanyufu nnyo kubanga nayise twalina mazima twakola ebibuuzo naye nga tetusuubira kuyitira waggulu bwetuti, era twebaza Katonda eyatusobozesezza. Abaana baffe bakoze bulungi naddala mu masomo erya biology libasingidde ddala okukola obulungi, erya math, English language ne CRE. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri results zino ze z'abayizi ebibuuzo ebikomyewo nga abayizi bonna 99 bayitidde mu result 1. Services they gave us, the meals in time, the hedging around, and also I want to thank my fellow students through the teamwork we had, through the discussions we made. I think last year was a bit challenging because it was totally new to them, but now they are being conversant with the curriculum. So we are very impressed and we are very pleased. We registered 304 candidates who have all excelled. They are all able to compete favorably at the next level. They are able to get their best combinations of their choices when they join A level or any other tertiary institution. I joined Mandela Senior Secondary School in Senior 1. I have got 9 Bs in that I've got Bs in all the 9 subjects thanks to the supportive staff. Mandela oye! Mandela oye! Winning school oye! My name is Nahunda Apofia. I scored an A in geography and the others were Bs. I am really so grateful to my Lord who has been able to help me. I'm so grateful to God for I have received all the results
of the 170 candidates who sat UCE 2025. I'm so grateful they have passed highly. I don't have any E in my results. I thank God for that. Last year we had 278 candidates in Senior 4. All our runners performed at the level of C and better grades. We did not get anybody having an E or a D. Central College Kamuli twende osima Katonda ti abaana baife bakoze bulungi ino. Abaana batyama 146 149 era bona 149 babisem result 1. I've got my A's in science subjects especially. Therefore I'm really saying that it is so good that I would like to thank my teachers that who have been able to help me do something that is so good, who have helped me to pass very well. Katonda nti ebibuuzo ebyo byayize nga tuuse bulungi era ekitiibwa n'ente ntubiyiza Katonda ntaakante. Abaana baffe bakoledde ddala bulungi, twebaza abazadde be twakola nabo omulimu guno n'abayizi bennyini. Ekimu ku bituyamba okuyisa abaana obulungi ye ttiimu y'abasomesa tulina abakulu ate n'abo abakkiriza okwembulesinga new curriculum ogiteekesa mu nkola nga bw'erina okubeera. Joseph Mubiru yagala akwagala head teacher wa Modern Senior Secondary School Embirizi. Twatuza abaana 168, abaana bonna 168 bayitidde mu results 1. Erinnya lyange nze Nabwodi Shukura era nga ndi musanyufu nnyo kubanga nakoze bulungi siniya ey'okuna nga nayitidde mu result 1. Mwana wange ono Nabwodi Shukura olw'enkola gy'akozeemu ate era bwe tujyabeera mu wiikidu era akikoze nga bwe badde ekisuubira. Nze Ssebwana Abusufiyani Sanu nayitidde mu result esooka era neebaza Allah. Amannya Mbegwa Musa, model head teacher Mbirizi High School, nga twatuuza abayizi 10 era nga abayizi 10 bonna bafunye result 1. I'm very happy, the entire school is happy, and I congratulate parents, teachers and students upon the best performance of our candidates of 2025. All of them have passed very well in result 1, and most of them have A's and B's in their scores.